Selesha tuyanziza Selesha bamwe mukolo twakutanisa mulungu nga gutulimu ddala naye guno atera okutuka mu ngalo nsaba buli omu atuule omukolo guleme tuva mu ngalo kubanga abagukuddeko tuli ba professionals saagala kigende mu gataliiko nfuufu omukolo gwabavudde mu ngalo kati senga ke kaseera ogenda kutuuza omulungi
Bwana mwana mlinzi ogenda kwekoza nga kipepi ekyakazaala. Senga ng'akolaga customer care olaba omulugu alagiraga kiwempe. Twasiima tumuteresa ebyapa. Owulidde katubadde osekaki. Kale kkiriza abaana bange engeri gy'obawadde omwoga bagende ate babeere nga batereza ebikyasa. Taata n'okooga entono naye akonganirako ebyawano. Kitange nange kamuteresa ebyabengeye naye abitereke. Kale kkiriza taata nga bagenda batereze ate. Nze nno olaba taata saagala kubawa naye ntukiriza hadithi. Lumu ndi ku TV ewange nali ku GTV ndaba Jatishani yange asomesa mukyalo we bannange asomesa saba Allah mutukuumire. N'agamba nti bannange basiraamu mmwe mukyawaganye naye nga mulina hadithi gye mwerabidde. Nabbi sallallahu agamba nti tahaabu muwaŋŋane obulabo mujja kwagalana. Eyo hadithi nagijja kwa Jatishani. Kyogamba nti kati obawadde obulabo twagalane. Era bwe basobola n'okuga ataata twanguyeko abagenyi tubawe emmere bano nga mbakozeeko omukwano. Kale Vikman ekayo omudigidi abaana bange bagende banoonye ekirala. Taata nina ne salaamu gye mbadde njagala otusize eri omuntu omu. Salaamu yange nsaba ogitusize eri Ajati Kulusumu Dokuturu. Oba omulengedde muntusizeko salaamu nti mutumidde nnyo ze nkubi musandabiranga ddala. Ate kanditole mu ddoboozi gasinga otutegeera. Naam. Ajati assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emaze okutuuka. Era Ajati agizzeemu. Kkiriza mu kaseera kano ffe wotusangidde wano akulembedde bino byonna by'olabako wajjeeko omuziki ye mother of orphans. Ajati wajjeeko omuziki era meeting twasembye okwogera njagala ttaali lyokka naye alabye surprise nekira takibaddeemu ekyo Allah kakimuvunaana kuba takibaddeemu era obunyirivu bw'omukolo yenteekateeka ye ebitateredde batuwogera yaga tumala obbandiriza tubawe emmere bagende tewali nsonga yonna lwaki tubasiibye wano kyenjagala okugamba olina kyoyinza okutugamba kyetuyinza okwogeraku twakakula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sabo taata kkiriza njogera obugambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakyala akwekwe mukalaba DJ Adeseko waneeno ku Lush with Me by Shanti ku ekizimbe bakita batya The Cube ku Kisementi ku Acacia opposite Acacia Mall Acacia yino waneeno opposite we wali ekizimbe abaana bawala wano we bali abankoza kwekweka neeno eriso muliraba. Thank you. Lya bulungi bakyala musobola okulungiwa ebintu bino nze ndabye bireka bisoboka.